munsibidde ebweru. Mama munsibidde wabweru olwo simu yange. Mama, baba mwansibidde wabweru. Ne waffe Uganda twalekayo ennyumba. Baba, mama munsibidde wabweru. Mukama, Allah, ddala kiki? Munsibidde wabweru mwanganya oyingira mu nnyumba. Alright, mbanirizaako wano ku YouTube channel yange amanya magi nga bulijjo ate era nga mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nti mwasiibye mutya oba mwasuze mutya obudde bwonna bw'olabiramu vidiyo eno. Mukwano mwana muwala oyo gw'olabye alaajanira mu katambi alina ensonga lwaki ndeese vidiyo ye wano. Tutandise alaajana, mama munsibidde wabweru, baba munsibidde wabweru. Gye tunayingira mu maaso eyo ojja kubeera ng'alaajana ng'abagamba nti ne waffe Uganda twalekayo amayumba. N'abuuza Katonda, bannange nze nakukola ki? Mbadde naakatuuka mu kiyumba ew'Omuwarabu ne nkola buli kimu. Bannange nenyiriza nenyonja naye bye nkola bina bisiima. Bamikwano, Omuwarabu nga teyakusiimye. Ne bw'okola okukutuka, ne bw'okola otya Omuwarabu nga teyakusiimiddewo nga wakatuuka mu kiyumba kye, bannange kibeera kizibu. Mwana muwala ono nga bw'ogenda owulira mu katambi awo nga ayongera okwazirana, ngenda kuba nga nkakuterayo awo mu maaso. Alaze nti akoze buli kimu, ayonjezza n'akirininga bulungi. Nga bw'omanyi nga twakatuuka mu biyumba by'Abafirisuuti eyo mukwano. Oba okola. Oba tonnaba na kuyiga bino byakkuba ku ndobo. Buli wamu oyonja bulungi. Olaba Omuwarabu oyo, ogenda okuva e Uganda aba yakulonda, tebaamukulondera. Yakulonda era n'akusiima nga gwe gw'ayagala. Naye simanyi oba mu bifaananyi oba walabika bulala ne ku muntu gwe yali asuubira ng'agenda okutuusa ewaka nga mu butuufu alabira ddala ng'alinga si yakulonda. Abo abantu boolaba bagenda ku zi agencies ez'e Saudi Arabia, ez'e Dubai, ez'e Qatar, Bahrain, Kuwait, Iraq, yonna gy'oli olwaleero. Boosi we yagenda ku agency eyo oba ofiisi yo n'abagamba njagala omukozi nga Munnauganda. Era bamuggyirayo system. Ne batandika okumulaga ebifaananyi eby'abakadaama bye balina. Agency yo ey'e Uganda ebeera ekolagana ne agency yo ey'omu nsi eyo w'oli. Era bakwata ebifaananyi bino nga ogenze okwewandiisa e Uganda wano, ng'ogenze okwewandiisa, we bamala okuteeka bunnyo mu sisiimu n'oregisitalinga, bakwata ebifaananyi ebyo ne babisindika ku kampuni ey'omu nsi mw'oli akadde kano. Nabo ne babeera nabyo. Kati boosi waba ayagala omukozi agenda ku kampuni eyo n'abagamba njagala omukozi nga Munnayuganda. Ne bamulaga ebifaananyi by'abakadaama Abannayuganda bye balinawo abeetaaga basponsa mu budde obwo. Ne bamulaga kimu ku kimu, tulinawo ono omyaka bwegiti, tulinawo eno omyaka bwegiti, ne babimuweereza ye n'alondako ky'asiimye njagala ono. Era n'asasula buli kimu ne ssente eziba zimusabiddwa ne bakola ku bintu byo n'oba ng'olinnya okugenda ewuwe okumukolera. Naye ndowooza bw'otuuka mu kifaananyi oba obeera walabika bulala n'omuntu gwe yasuubiranga mulala kwe kukuyisa obubi, awo simanyi. Naye nze nno nina ebintu bibiri nga bw'okimanyi nti wano tutambulira wamu ffenna, naawe njagala obeeko ky'oyogera. Nze ngamba nti oluusi tubeera nga mu bifaananyi twalabika bulala ne tutuuka ate ng'era alaba muntu mulala. N'abeera surprise nnyo nga mu butuufu omuntu si gwe yali ayagala. Naye ate era tekigasa kuyisa muntu bubi. Okay, tugenda kyogerako mu maaso awo. Kati ekyokubiri nze nga nze kyendaba.
oluusi wano nga tuli awo mu process eri mu kutambula omanyi twerogoza tetusirika tulina emimwa egitasirika oba kubeera kukyamuukirira oba liba ssanyu lingi netugamba buli muntu nga bwe tuli mu kugenda ebweru buli muntu kati oli akwambalizaawo ekyambalo ky'okugaanibwa abalokole mukimanyi nti ekyambalo ky'okugaanibwa ne bakuloga eddogo ly'okugaanibwa yakulonda akwagala naye ogenda okutuuka mukwano nga tayagala nakutunako nga na buli kyokola kyonna tekimusanyusa ne wooba olongoosa otya ne wooba oyinza omunaaza ebigere nga byonna tabisiima wayambazibwa ekyambalo ky'okugaanibwa abamu temumanyi nti ebyo ebintu babiroga gw'olaba oluusi boosi kale watuuka mu kyumba ng'akwagala bannange ng'akwagala naye binobeera ku kyeyo notandika bannange nafuna boosi omulungi buli omu omugamba gwaleka e Uganda nafuna boosi omulungi bannange banjagala bampa kino bannange bakola bwe bati oli n'agamba o bakwagala kale n'agenda ku ddogo n'agamba njagala mu mundogere abadde bamwagala babe nga tebakyamwagala batandike n'omutulu ebintu ne biryoka bikyuka mu ssaawa buli ssaawa abantu ne batandika obutakwagala nga buli omu takwagala naye nga byatandika bulungi kati abalala bakikwambaliza wano n'ogenda mukwano ogenda otuuka mu kyumba kya boosi bwe yakulonda akwagala n'alyoka aba nga takwagalira ku ddala nga nebyokola bimunyiiza wali obaddeko n'omuntu oba n'olaba omuntu n'otamwagalirawo dde wano abantu abo ebiseera ebisinga babeerako ekyambalo ky'okugaanibwa nga n'omuntu atakumanyi nga gwe mulundi gwe ogusoose okulabako takwagalirawo nga na buli kyokola kimunyiiza bannange mwesabireko mukama bamuleka ebyambalo by'okugaanibwa oluusi nga ne mu famire yo gwe ogaanibwa tewali akwagala nga ne wookola ki tebakusiima ekyambalo ekyo kibeerawo nga bakikwambaza bebi oba weetaagayoko ka deliverance so katambika mwana muwala ono ndowooza kankabatereyo wano eno gw'ate akalaba naawe obeere nga okalaba naye era nze lwaki nkaleese wano muyige okusirikako ng'ogoba ebintu byosirikako bw'otuuka mu kiyumba nga bakwagala nnyo bakuwa buli kimu era sirikako si buli lwe waleka e Uganda nti bakwagala obeere mu mirembe obeere bulungi muyige n'okukaabako nti embeera mbi yadde embeera nnungi abantu abamu bagambe embeera si nnungi bannange naye nga gw'omanyi olina by'oziyiza si bantu bonna nti bakwagala obe bulungi so mukwano oluusi kaabako nti ebintu bibi embeera mbi bozambisa bubi ng'okabire no mubano okitegeera naye nga gw'omanyi kati akubuza embeera eri etya kati omuntu oyo mwegenderize nnyo bitambula bitya embeera eri etya baba balina bye banoonya mugezeeko okukema emyoyo gya sitaani ekyawandiikibwa bwe kiri nga mukama atugamba nti mukemenga emyoyo si myoyo gyonna egijja oba gy'olaba nti giba givudde eri Katonda kati awo yali ayogera kale kaŋŋambe wano ku basumba ab'obulimba avaayo nakubulira ekigambo n'ogamba n'omusumba ntuuse naye olina okukema emyoyo ddala kituufu guno omwoyo guva eri Katonda oba nedda ogenda okuwulira ebigambo oba biwoomerera ebigambo nga bisendasenda ebigambo nga biwa essuubi naye nga gye biggweera kuzikirira kati sina buli muntu ajja gy'oli nti akubuuza bigenda bitya kyaba ayagala kituufu tusanyukirako nti wafuna walungi mukama bankumire nnyo mweraba